Fadi TV jimbaliza kadi kano ngina kusaba subscribing atompere video no like bagita Fadi TV ensonga za Kakooza Lawrence zo nakulukya zongera kulanda esaazi ne bitambula tambula biraga abantu beebuuza lwaki tebalaga mulambo gwa Kakooza Lawrence abantu lwaki babalaga mulambo ogwo eri abantu abasinga ba bloggers abasinga abavudde nga bagamba nti omulambo guno abasajja banze n'okuba bamukuba bukubi oba si ekyo nga bamutuganga omuntu weyandimale ku face eri abantu abasoma abantu bwe batukuluusi ebise ebisinga eri omuntu ng'asobola okusoma omuntu nti ono baamutuga butuzi lwaki tebalaga face ya Kakooza Lawrence kubanga Kakooza Lawrence bwe baamuzuula n'abaana babalemesa okutuuka ku mulambo gwa kitaabwe bagamba abaana tebakkirizibwayo bayinza okugwamu mazzi mugambye family ya Kakooza Lawrence omulambo guno waliwo ebitambula biraganga ne maama teyagulabako ni family ya Kakooza Lawrence abantu abasinga ba members abasinga tebalaba ku mulambo guno baagaana okubikula omulambo mu kuziika lwaki baagaana okubikula omulambo kugamba ebintu bya Kakooza Lawrence banna ebino ebintu bitabulaga amazima bitabula bantu bangi bavudde nga beebuuza lwaki tebalaga mulambo bantu lwaki omulambo baagubikka mu kuziika lwaki baagaana okulaga emirambo ne bagezako kugamba mbu omulambo gulabika bubi omulambo gwabagudde mu mazzi tebagulaga bantu lwaki tebagulaga bantu abantu bangi nga bavudde nga kugamba ebintu bino g'amazima ate bano abantu bebaleetera okulabikanga baleeta ebintu bino bebaleetera ensonga za Kakooza Lawrence okulagira ddala nti battamudde lwaki omulambo baagaana ogulaga abantu bloggers bangi nnyo ku mukolo gwa Facebook bavuddeyo nga beenyamira nga bagamba nti omulambo guno baagaana ogulaga abantu lwaki baagaana okugubalaga mu kuziika kwonna ebintu byonna byatambula ngirigiri ng'ate boogera ku bya bintu omukazi awuza simanyanga ngeri asobola okulabirira nga simanyanga nga mutabani wo bw'abadde akulabirira kugamba ebintu bino bitambula akiraga kyonna kino omusajja baali bamutegekedde dda nga bagenda kumunyiga baali bakiteekateeka dda kuba mukazi ebigambo byayogeranga ng'alinganga alaga nti yagenda okubeerangawo maama waani wa Kakooza Lawrence nga ye Kakooza Lawrence avuddewo olwedde nti yali akitegedde essaawa yonna bagenda kumunyiga banange omulambo baagaana ogulaga abantu mu kuziika ne bagukweka olw'ensonga nti baali bamutta bubi nga bamunyiga bubi nga balaba banalaga abantu feesi abantu bajja gamba nedda ono teyafudde mazzi baanyize munyige ensonga lwaki baagaana okulaga feesi abantu baagaana okubalaga ki feesi naye nga ensonga za Kakooza Lawrence zo g'amazima lunaku olukya zongera kutabuka lunaku olukya zongera kulonda teriyo omuntu yali afudde mu ggwanga Uganda muno ne bamutambulirako nga batambulidde ku musajja ono ate nga buli kimu ekimutambulirako kiraga mazima meereere ekikwatagana n'okumutta buli bintu bimutambulirako ebikakasa nti baamutta buli n'ebisinga bituufu baagaana okulaga omulambo abantu kinakyo kyekimu ku ebyo lwaki baagaana okulaga omulambo battamutte abantu bandizudde nti teyafudde mazzi ensonga lwaki baagaana okulaga omulambo gwe eri abantu Namwandu etandika okugamba nga maama wa Kakooza ntanaba kulangirirwa nti afudde nga yeyogeza ebintu nti ajja kusobola okumulabirira nga mutabani we bw'abadde amulabirira ebyo byonna biraga nti omusajja battamudde lwaki yali agamba nti ajja kusobola okulabirira maama wa Kakooza nti Kakooza akyaliwo kiraga nti yali agezaako kumulaga nti ne bw'anaaba afudde nga asuubira okumunyiga essaawa yonna ebyo byonna biraga ebyo ne information yonna eraga nti omusajja battamudde bannange lwakuba poliisi y'eggwanga lya Uganda nayo nabange tateddeyo mu bulungi maanyi nonkwadde kale egezezza okulabika nga eraga nti efaayo naye ndaba kibulamukko kuba olunaku olw'enkya esuubiza okugendako ku kitundu ky'aba Kakooza Lawrence gye bamuzaala empigi ebuuzabuuze ku bantu egendageza okulabika nga etambulatambula kuba poliisi y'eggwanga yategeeza nti oba ku Action Force tewakuba tewaliwo kamera za poliisi ezaddala enkeesi zino ziri mu Kampala teziriiwo naye singa zibadde bansinziddeko ezo kamera ezo ne kuba Action Force bagamba kamera zaabwe zaafa omuntu obeera otya n'ekifo ekibeeramu abantu abayitirivu bwe batyo alina ogamba nti kamera zaafa UG Training News website kunsuubira kunsinziza okubatuusako ddala amawulire gembawa buli ssaawa gakwatagana Kakooza Lawrence bagiyita UG Training News website ezimu ku website ezikyasiza okuba nga zifulumya amawulire agesigika naye nga ensonga za Kakooza Lawrence poliisi eraga nti ezinamu amaanyi maama g'amazima
yetaaga ssaala. Katonda yekka yalina okubanga atukwasizaako naye nga Katonda nkiwa ensonga agirimu kubanga ebintu bino lunaku olukya byongera kulanda tebinaakubaako nga bikakkana byongera kukwata bukwasi bugumu byongera kukwata bukwasi muli kwegamba obujulizi bujja kumala Buvuddeyo naye ng'omukazi ono ye ng'amazima aliko akabuuza. Musabiscribinge agiyita Faali TV mweraba.